politics zalese part ne batindise have all the politics to move part to greater level. Ate kataatendesa abantu abayimbi bangi nnyo batendese obona babanyi ankumi nabana abaliwo kati abala bangi kato nga tuwuliriza abalabi bagirisa efayina n'abawuliza abakyabasa okutwalira wamu mugambo kirozo balekera akaseera nga kano okunywa. Nebaza Katonda olw'obulamu bwa Katonda Lubwama. I normally celebrate the life of somebody great in the nebaza opportunity Katonda gye yampa okuba naye kwanza Katonda mulaba ndoza tulina emyaka nga 15 paka eno gyetukuze nga tuli ffenna tutunda amanda ku matini tutambula tudenda mu mizannyo Riverside awo mu desert tudduka buli fujjo tulikola ng'abavubuka tweyiya tutandika tusoma tudduka byonna tubikoze ffenna. So nze nebaza Katonda olw'obulamu bwa Katonda Lubwama nekyasobodde okuinspiringa ate nze nga Abe Katonda yabadde ampushira nokatugaze n'okujja wano ku CBS ng'agamba Abe tugende tulumbe ye muntu wabalinga tatya denja muntu alumbisa aga tulumba tuyingire tujja kikola tulumba tujja kikola tulumba tujja kikola tugende mayindi tubasabe theatre ne bajja gituwa tugende wali MTN bajja tuwa sport. No, and he was always a leader and that is the way he was in my life. Yeah. We definitely miss him a lot. Abe katono nnyo olugede mwasigala n'emyaka 15 mutuuse okukula kati we mutuuse omukwano gwa mukwanga ennaku zino avuga tebakyawangaza mikwano naddala mulembe guno obuzibu buvudde ku ki? Buli omu talaba value munne. Buli lw'obeerawo nga tolaba value munno kati ffe tuwangadde Mariam, Kato, Ashraf, John, Segawa, we are friends. Buli omu arealizinga nti nina kye nina oli kyatalina ate oli alina kyalina nze kyesirina. Therefore they need to work together. Ate twagaliza abantu benna bino tebaagaliza buli omu ayagala kuba munne kali buli omu ayagala kutusuula munne. Theatre ennaku zino yosanga theatre ng'oli azannya oli n'agenda waggulu n'aga nti ebyo mugendamu tebinyuma mulinde ffe. It was never happened that. Ffe twabeeraga mu theatre nti Diamond Nzenze bakayimbira bwe nezannya ffenna tujja ntulaba omuzannyo tuguyiwa tugukyusa. Africa Talent nejja nezannya bonna ne batuula ne baga nti wano yiwawo ukyusa bwoti nojja n'olaba omuzannyo guno ga abange nabadde ndeese nga nsuubira ndeese naye kayimbire ereese bayi mukomewo tusule ekiro ne tukyusa. That competition, healthy competition nekola and it's not the way to go. The industry must unite. Bino byolimu ebyabayimbi ono atudde no ono ategese no ategese at the end of the day bagenda kufuna. So nga ate industry esobola okuyambagana nga ffenna muli wamu mufadalinga industry yamwe nga mugiwa regulation mukola ku ki. Enteekateeka z'okulekera kati alina abaana esudde abaana be yalaama balina okudda bamuziike. So abaana abo twogedde nabo ekiro kya leero balekole ku ntegeka bwe bavaayo bodde eri mulago bwe bagitwala mu funeral home ebeereeyo tuli Mutundwe nga bwe tuteesa tulabe National Theatre ekkiriza okugenda okumuhonalinga aba Parliament nabo bajja tuwulira. They are already aware bo bagenda tuwulira mu schedule yaabwe when they are ready to receive and pay last respects as a former member of Parliament. Batugambye bagenda tuwulira. Honorable Nsereko ali in charge era ye chairman wa committee zonna. Baba National Theatre batuwadde Tuesday. So the National Theatre jagenda sikiro jagenda misana tukona him like in state wali and we honor him nga artist fena. Then National tulinde Parliament benetwa then it's ready to be aji abana be obasubira ko telefone yaffe olwakadde enteekateeka eri nti tuli ogwoto guli Mutundwe wuwe okuŋŋaanira ffenna kodde bweve mulage jagenda mu funeral home yalaama abaana be balina omuziika. So abaana bali Sweden betulinda nabo twogeddeko nabo enteekateeka yabwe benetambula kye
National Theatre takikiliza okugenda okupayinga respect ku Tuesday, then Parliament egenda tuwulirayo olunaku ate lwekikola. So naye nga bali aware Honorable Muhammad Secretary in charge yaba contacting the speaker n'agamba kirisibiko okuteesaako nga Parliament bajja tuwulira by the close of business today olw'enkya diro banamutwala mu Parliament to pay last respect. Funye omuzannyo gwagenda okukola Uganda 60 gavumenti emusponsorinze adde agasse ebibiina byonna bagenda kuzannya omuzannyo ogwo Uganda 60 baguyita 65 akola ebintu bingi rehearsals zibadde tubali all along babe tunazitambuza okugenda mu maaso naye abadde n'ebyo nga byategeka TV ye nga naye agitegeka okulaba ng'agizza n'ebintu ebirala bingi nga bw'atambula. Kato taggwako plan obulamu bwe nga bane plan bwemulya bwe kyabibu oliwa tuyiye kino kole kino tugambye nga tatya ddenja buli wantu yasonga gani tugende kino nina plan zange zino kati abadde ayagala okukola yadda series za filimu ezo ku DSTV ayagala okukola studios. He was always full of life. Kato was full of life.